Amanya nze Seka Bagenda, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga to this channel MR Live, mwebale kulikinga videos zaffe, mwebale kutambuza video zino. Bwoba olina akantu kowulidde nga kakutteko, toka sharingira muntu omu kagabane katuke mu groups ez'enjawulo, ate era kajja kusangayo omuntu omulala ategera ebigambo bino naye akongereyo. Omuntu wagenda okuvira mulamu bw'ensi eno niwabanga si serebu ngobanga tali famous, aba waakira singanya abantu abawera akakadde wavira mulamu bw'ensi eno. Kale wabanga buli lunaku alina omuntu gwasisinkana ng'alina essimu zino zimuseereza zino, n'amuterako ka video kano n'akalaba, omuntu oyo abadde omubi, atabadde mwesigwa, abadde yagwamu amaanyi, omuntu oyo abadde omugayavu ng'agenda mu kanisa n'amala wiiki namba ng'asaba n'asiiba n'amaliriza ng'akomyewo waka kwebaka nga talina kyakoze. Omuntu oyo bw'alaba video zino ezimuwaliriza obutasaba kyokka wabula n'okwenyigira mu bikolwa, omuntu oyo akyuka. Ate bw'akyuka naye alina abalala b'amanyi emabega eyo abamuli emabega, ate nabo n'ababuulira ekigambo kye kimu. Ensi bwe zikyuka, ensi ze twegomba nga Amerika, Bungereza, Canada n'ezo ensi zonna ze twegomba ze tulwana okufuna visa ogendamu, zaafuna abasajja mu ntandikwa babagenda b'ebiseera ebyo ne batuula wansi ne bagamba no, kibe bwe kiti, togwamu maanyi, work hard, patience pays, practice makes perfect. Abayogeranga ebigambo ebyo ne babyogera buli lukya ne babyogera ebigambo ebyo byawulirwa bannansi ne batandika okugula obwongo bwabwe. Ensi bwe zito ne zikyuka, abantu be bayimuka saabagezi ndi ono asukulumye embogezi, wabula abalabanga bebalaba tebibasanyusa, be batandika okusituka ne bakwata amakalamu, ne bakwata obuzindaalo, ne boogeza emimwa gyabwe, ne boogera ebigambo bye bikyusa ensi. Bye byolaba nti ensi eyayinanga enguudo ezijjudde empompogoma, kati ensi erina enguudo ezisinga okwetooloola ensi yonna. Bye byowulira nti ekibuga ekyali Kampala nga kyonna kijjula enfuufu ku musana, kibuna amataba ku nkuba, tikakati balina ekibuga ebimu ku bisinga mu nsi yonna. Abantu abo baawulira bigambo ne basalawo okukyusa ensi. Ensi yo kintu kirala nnyo. Ensi yo gigeraageranya n'omuzadde, kuba ne muzaddewo naye yazaalibwa nsi. Kati buli olaba muzaddewo nga tali mu mbeera nnungi, gwe n'otunula butunuzi ddala nedda oba okoze ensobi. Kale mbadde nsaba tusharinge videos zino, buli omu eyeetaaga okuwulira olaba batajja kuwulira, kabawulira ebyamegeza ganze nakoowe bya kisiru sagala biwuliriza, tannakula bukuzi. Buli wowulira omuntu ng'ajerega amagezi agoogeddwa tokaana naye, oyo aba alina byatamanyi era aba alina watajja kuva paka bw'anaakula, era bw'alikula n'abaako ebingi byayitamu. Ensi n'emuteeka ku kisenge n'emunyiga, oba n'alabako abantu be baalabanga bali ku kisenge bali mu nnaku nnyingi ng'alina okulwana agibajjemu, oyo najja atandika okuwuliriza ebigambo ebimuzaamu amaanyi, ffe be tuyita ebyamagezi, era olwo tumulangirire okuba nti agenze mu lubu lw'abantu abakuze. Si buli muntu akuze mu myaka nti alina envi nti muntu mukulu, abantu bakula birowoozo. Kati olwaleero n'ekintu kye njagala okugamba, nyongere okukkaatiriza obulamu bannayuganda bwe bayitamu okuva mu ssomero paka bwe bafiira. Omwana wava mu ssomero ntegeeza university, awo okwegeziwaza okusingayo kubeera. Bw'oba olina emyaka 22, 23 olaba nti abantu abagumu tebalina magezi. Bw'osanga omusajja w'emyaka 5 ng'avuga bodaboda olabira ddala omuntu omusiru awedde emirimu. Bw'olaba omuntu ng'alina awezeza emyaka 4 nga tannazimba, weebuuza yali ku ki, lwaki tannazimba? Bw'olaba omukyala ng'ayingira emyaka maybe 35 nga tannafumbirwa, weebuuza nti lwaki? Mukyala mulungi, alina ssente, alina buli kimu, lwaki tafumbirwanga? Gwe omujajinga ensobi gy'okola kumujajinga nga tomanyi kiri ku mutima gwe, ne gy'abadde atambulira ebbanga lyonna lyonna gwe obadde tomanyiiwo. Ennaku zino omuntu okuweza emyaka 5 nga talina kyalina kintu kyangu nnyo. Kanyongera okutemera ngugambye ova ku university maybe ku myaka 25 oba 24, kikutwalira emyaka emirala
emyaka 5 nga tondafuna mulimu mu Uganda gye tulimu kati bw'omala okugufuna maybe ku myaka 29 oba 28 jjukira awo oyinza okuba osula mbazadde bo banga oli homeless osula mbakwano bo obundabunda ku myaka 28 ekyamazima otandise okufuka omusajja naye ng'obundabunda tolina wakusula kati bw'ofuna omulimu ku myaka 28 n'okola omulimu ogwo mu ntandikwa bayinza okukusasula naye ebiseera ebisinga oba okolera abantu omwaka ogusooka we guggwako emyaka egiddako tebakusasula bulungi kati olw'okuba bakusasula bulungi mu ntandikwa oba n'essuubi lino kuba ne babboosi bagezi babboosi abasinga ne waba tasasula nga kiri mundaye nti talina kusasula bantu bw'oba wakajjeewo akusasula kati bw'oba wakajjeewo akusasula wayitawo ebbanga n'atandika obutakusasula awo ng'otandika okwemulugunya bwemulugunya akuyita n'aggamba niyo okimanyi bulungi nsasula era bwe wali wakajja wano ng'ebintu bitambula bulungi nali nkisasula naye gwe ky'otamanyi nti ebintu ebyo kampani eyo ebadde bwetyo ezeeyewalula okumala ebbanga ddene ne buli wakyusa abakozi ba manager ateekawo embeera okubalaga kuba naye mugezi yatandika bizinensi ate teri mugagga musiru teri atandika bizinensi musiru ayinza okuba yeegeziwaza ng'agezaako okuzanyira abantu ku mitwe naye era aba alina amagezi agamuyisaawo kati gwe manager gwe yakaleeta akusasulako emyezi 2 egisooka egyo n'akusasula bulungi ng'akimanyi nti ebintu tebitambula bulungi era ne sente z'akuwa azerekereza bwerekereza nyo olw'okuba ayagala kusiba kiwaani kino akulage nti asasula naye ebintu bitabuse butabuse mu maaso awo nga wayisewo emyezi 2 oba 3 akutuuza ng'ebintu bitabuse n'agamba bizinesi owajjira yali ekola naye kati tekyakola era n'akikussaako n'akugamba nti bizinesi eno obutakola bwayo gwe ensonga kubanga nabaleeta mutereeze bizinesi wadde nga abaaliwo baali bakola nga tufuna ne kasente naye ate gwe wajja ebintu byatabuka gwe wayonoona bwonoonyi kumbe gwe wagenda okugwa mu kintu ng'ekintu kyayonooneka dda kati ye yeefiriza buli kamu afise kana akasente kaakuwa mugezi kitegeeza nti omwaka gonna wona mugenda kubeera mukusika muguwa na boosi wo musika omuguwa omwaka guggweko niyo olw'okuba ojjukira nti boosi wo waliwo akajja ali akuwa kasente ng'akusasula bulungi ojja kufuna essuubi eddala oyingire mu mwaka ogwokubiri oyingire mu mwaka ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ojja okwekyayira ove ku mulimu wagendayo n'emyaka 29 kati olina emyaka 34 tonnawasa bakubuuzeeyo wammwe Dani wabaaki oyagala kunyenyanga kedo olina emyaka 34 toyina kyolina obusente bw'obadde ofuna eri gy'obadde okola emyaka 5 bubadde bukubeezaawo bubeeza ng'olumu n'ebigere obitambuza ng'olumu n'ekyokulya ekyeggulo kibula n'otambulira mu mbeera ey'okweyiya nga bakukozesa weeyi okumala emyaka 5 weevaamu lumu n'ogamba naye omusajja ndyaza amanyiza ekimala kamuviire bw'omuviira otandikirawo okusula enjala ku olwo era wayitawo wiiki emu n'ogaba nesifiira mu nnyumba n'odduka kiwalazima n'ogenda onoonya emirimu beba owulira nti yasoma naye wuyo apoota beba owulira nti yasoma naye azze n'afukamira mu maaso go nagamba muzeeyi baŋŋambye olina booda 10 nyambo mpeeka emu nfa n'akuwako booda emu n'ogivuga olina diguri oli looya wuyo ovuga booda temujajinga abantu bemusanze teri muntu atayagala kuba na ssente teri muntu atayagala kuba bulungi nenkulaba nkusomera olwo abantu bakaddiwa batyanga banaku episode yange waliwo nakyogereddeko awo mu episode ezo eziwedde kati kanyongero kikkaatiriza nkikkaatiriza nkulaga nti gwali awo akyetuddeko ate neerwanako osobola okufiira ddala ng'oli munaku ng'oli mwavu bw'otasalawo okwerwanako saawa zino ogenda kuva mu bulamu bw'ensi eno nga n'ennyumba ekulemye okuzimba olwo nno ovudde ku mulimu ogwo oli myaka 34 tonnawasa bakutiisa buli gyogenda bagamba abakazi bazibu abakazi bajooga abakazi balya nnyo bw'otandika okwerera abaana omukazi akufuukira ekizibu biki ng'owulira emboozi ezo ng'owulira embyezo ezo wozeza emyaka 35 36 weewaddeyo wase kati awo mukwewaayo okuwasa oba wakowa okukolera abantu ng'olina ekintu kyegezaako okuzimba maybe ofuuse kati okoze okuŋŋaanyiriza obusente bwaga kutandika studio ofuuke producer emyaka gy'obuyimbi wagisukka emyaka gy'obuyimbi wakola ki wagisukka oyagala kukola kintu kinaakuweesa kitiibwa oyagala genda kuteeka dduuka mu kikuubo erinakuweesa ekitiibwa oli musajja mukulu naye kyalina ensonyi
oyagala abantu bakulabe boda boda ekuswaza kati wasiza omukazi okyanoonya capital agenda okusobozesa okuteekawo edduuka ery'amaanyi oba okola studio ey'amaanyi otandika producing ennyimba awo nno okuyiga production kigenda kutwalira emyaka emirala 2 okutandika okukolera abanene ennyimba ng'okubye ETO kigenda kutwalira emyaka emirala 3 kitegeeza nti okubeera established producer ogenda kuba established producer ng'olina emyaka 42 olwotandika okukola ku nnyimba ennyimba ezitegerekeka jjukira wawasa omukyala gwe wawasa takutegeera yensobi gye wasooka okukola asooka avume ggwe asooka ajooge ggwe akuyite spam donor akuyite sugar boy agambe ndugo ozaala bazaaze ozaalira nsi akugambe buli kimu akulangire n'ekiwala ate ekyo ekinene bwe kityo jjukira buli wobeera n'omukyala nga takutegeera nga misika omuguwa n'ebyo badde otandise okukola tebigenda genda mu maaso era ajja kumaliriza agenza ate ng'akusudde oyingidde emyaka 4 42 43 ensi etandise okukulabanga feri ekuyita muzeeyi ensi ekuyita muzeeyi weerwanyeeko olwanyisiza studio biganye okakasiza ddala nti bikoze eki biganye jjukira wasoma n'okolera abantu ne bakulya n'ogaa kati ssaawa yakwekukolera byange n'omuntu yenna asalawo okwekolera ebintu ebibye olina okwewaayo olina okusalawo olina okuva ku bantu bonna abatakutwala mu maaso newabeera mukyala muleke ofuke omuwuulu muleke bw'onoomwesibako ogenda kufa nga bwe wajja ku nsi kuno ng'oli bwereere nga tolina wadde akantu ntandise kubala wali nga wakava mu ssomero olina emyaka 23 kati oyingidde 4 wonna obadde otoba butobi ensi tekiraba nti obadde otoba ensi ekuyita mugayaavu awo mukola studio obanga edduuka liganye sente z'oteekamu zoolya jjukira kati awo oteeka okuba nga olinayo n'abaana nga 3 oba 2 kasi otandika okufuna abaana sente z'ofuna zonna olina ziteeka mu baana kiriza obagaana okuggyako nga toli taata wa buvunaanyizibwa naye obanga oli taata wa buvunaanyizibwa olina okuba nga buli sente gy'ofuna ogiteeka mu baana buli sente gy'ofuna ogiteeka mu baana kitegeeza wali okuva wava ku mulimu gwewavaako n'ogezaako okutandika ebibyo ebikyakusumbuwa by'establishing ebiyimirire awo nawo n'ogenda kubeera mu kubonaabona paka abaana bye balimaliriza okusoma capital gwe walitadde mu bintu bino bye watandikawo byeyongera okugejja okujjako nga Katonda akuviiriddeyo n'akusaasira capital oyo togenda kumuweeza kubanga agenda mu baana wali b'oweerera abaana b'oweerera bali abakufuukidde era bw'osanga omusajja nga yeeyogeza yekka mutudde naye mu taxi yeeyogeza yekka abaana baba bamuli bubi nga bamutuuse wano balina okulya balina okusoma balina okwambala olina okweyisanga omusajja ow'obuvunaanyizibwa era mukyala wo buli nnaku akikujjukiza n'akugamba abanga omusajja yiyanga omusajja obwo buvunaanyizibwa bwe ye tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe obw'omukyala naye agamba abanga omusajja okola obuvunaanyizibwa bw'omukazi obw'okweyeroza engoye ng'okomyewo weeyeroza engoye okomawo neweefumbira bw'aba yafumbye osanga emmere ennyogoga olina ogibugumya oba oyagala kulya eyo gyebugumize ate gyebegere weefumbire ekyayi oba n'obuvunaanyizibwa maybe obwali badde obw'omukyala obwetisse ate okeera ku makya ssaawa 11 n'ogenda oyiye ekyokulya bwe kikubula ogwo nagwo musango kale kyenjagala okubategeeza nti buli kintu ky'osalawo kisalewo ng'omazeeko ng'era omaliridde okugenda mu maaso ng'omaliridde okiremerako okituukirize kubanga kyangu nnyo okuva mu ssomero n'obonaabona paka woofa nga tutuukiriza bigendererwa byo ki ekitubonyaabonya paka we tufa nga tetulina kye tukutteko kirabikako butasalawo bakozesa n'okoowa nga bakozeseza okumala ebbanga olina ekirala ky'otandiseeko tukibandaddeeko okivuddeko ogenda okutta ekirala nakyo kikulemye n'ekirala obadde bize mu bulamu bwe bwonna obw'ensi naye toconcentratinze bwe ndikomawo nja kwogera ku concentration kitegeeza okubeera ku kintu kimu nga ky'oliko you cannot serve 2 masters at a go omu ojja mukyawa omulala omuweereze kale bannaye mbadde mbasaba obugumiikiriza n'okunywerera ku bintu bye biwanguza abantu buli olabanga omuntu awangudde yoyo omuntu gw'owulya nti yatandika bodaboda ogivuga emyaka 2 emabega azimbyemu akayumba oba aweeredde abaana
oba ine ebintu byakoze ebirabwako ne guno omwaka ovuga boda boda omwaka guno oguddako okoze birala ate oguddako oli muyimbi omuyimbi maze emyaka 2 obidduseemu ogenza otuddeko mu kaduuka bw'ovuddaawo ofuuse kondakita wa taxi bw'ovuddaawo otandise kuvuga taxi ogivugidde omwaka gumu ate ozunze ogenze ku birala buli otandika okukola ebintu ebyo kitegeezaawo onoomala budde era tolina kintu kyogenda kuwangula tolina kintu kyogenda bw'oba okola bwotyo tolina kintu kyogenda kuwangula mu kyonna ne bw'oba otunda ffene n'osalawo mulemerako ogenda mufunamu bw'oba ovuga boda boda n'osalawo giremerako ogenda gifunamu bw'oba oli muyimi n'osalawo kulemerako ogenda bifunamu bw'oba olina media house n'osalawo biremerako ogenda bifunamu bw'oba olina dduuka n'osalawo diremerako ogenda kujjamu ssente ezigenda okukolera ebirala ky'osalawo okukola kisalewo kikola oba n'okifunamu mu ntandikwa oba okifunamu kiremereko okiremereko awo no bona okiremereko ojja kugenda okola nga kisanisa okuwoomera ba MP kati abamaze kuba MP emyaka 2 emyaka gyabwe 5 tegyabawoomera naye emyaka 15 nga bamaze mu parliament ebisanja ebisatu awo diru za parliament we batandika kuzifuniramu ne wano oba wakagendayo oba tomanyina bwe bayimirira nga bateesa mu parliament oba tomanyina by'oyinako nako ng'oyogera mu parliament oba tomanyina birimbo by'olina kulimba balonzi oba tobimanyi ne buli bw'ogenda ng'okukuka ng'ofuna experience mu byobufuzi bino ng'ofuna experience mu kintu ky'okola ogenda okola ng'otandise okifunamu ekintu buli kintu ky'okola olina kukiremerako otherwise bw'oba tolemeddeeko ojja kubonaabona nkutemedde emyaka 24 years ovudde mu ssomero laba owezezza emyaka 45 tolina nawoosula kisobokera ddala kubeera focused kulemerako kunywera mu byonna by'oyitamu olina kunywera n'osimba amannyo ku kintu kye wasalawo okukola ogenda kifunamu ne bw'obanga oyera luguudo obanga osomba kasasiro ku kyalo obanga olonda bucupa bw'obulemerako ojja kulaba nga waliwo ekyenjawulo ky'okutte ky'ojje mu kintu ekyo kye wasalawo okukola ng'okiremeddeko olina okulemerako concentrate weesibe ku kintu ekyo okiremereko ojja kifunamu ensi ne webanga ekijerega ng'erabanga ekintu ekitafuna lemerako oba wasalawo nti kati bagenda kunkozesa salawo bakozesa ebbanga lyo lyonna bw'olemererwa wano dde ewalala naye ng'osazeewo nti gwe totandika bizinensi bagenda kukozesa ebbanga lyo lyonna mukama bankuumire amanya nsigadde Ssekabagenda tulisinkana olunaku olulala mweraba.